bali kuki baawukana ekisooka ddala Jeff yadde manager wa Pink wadde nange yampeereza music we bagamba broker wa manager Jeff ye broker wa manager Jeff talina nnyo maanyi kyanga abayimbi baziba mweri paka abeeko kyabayamba bakabako waliwo season okay they can agreeing okubeera nabo waliwo omuyimbi wa Doya ayambala nnyo ebigundi Diamond Oscar waliwo omulenzi Topic Kasente abeera nnyo nabo but they don't get past bagulunedi bonna yes, he can maybe help you somewhere. And a Pink child, you're chilanga chili deep. Ye Pink abadda teeka ng'omutima aguteekamu ng'owulira ennuni ya Jeff ng'ekuba nga awulira ayagala afuuke star oba mawulire nakyo kisoboka omuyimbi agenda bano ono mwana abalemu okubrandinga naye nedda omanyi ekyali emisono omwana yabalemu brandinga tosa tugamba mwana myaka 17 ebifaananyi anywegera basajja yanywegera ku musajja ka video katambula mbu muto ya msima muto bikadde kati olala ine ebifaananyi nga anywegera nga bikadde kyegeza ne myaka 17 etali nnungi and that is the problem balaga ya abadde akyali kusomero ate bagamba abadde mbufumbo alinga mwana muto kalinga kakazi kakulu bikali okabuzaabuza kabalemo branding ye ne musical omwana musical kati tekakoze bubi picture is among the top 15 songs of this year. Yeah. Bwabanga alina limba lwa picture nga naye alinayo olulwe olutakoze bubi nga alina nolimba ne Nina Rose. I believe takoze bubi music. Anti bintu bingi ebikufuula Saymore. Bintu bingi. So oba baddeyo ku board bajje batugamba na akakazi kakula kekano kakirize nga bwe kali tukakirize. Naye bukyanga atandika okubeera mu under management ya Jeff. Abadde mwana ojjukira ebifaananyi bye yakola photoshoot ya 18 years honestly omwana wa 18 eyakoze emyaka 18 oyo mwana ngo yenna ajjudde zitatu like olwo ekintu ekibonya branding ango omwana omuto ebintu ebisubira mu mwana omuto kyokate muziki w'omwana omuto takola sing but we can sing tusobola okukiriza omwana omuto asobola okukula kuba yali about hitting 18 so baba bali asaza mutu wanti mwana muto yalize nibatulaga nga progress nga agenda akula awo mu branding we waleeta obuzibu we wale mera omukulu Jeff nenze ndowooza linogulire kale linogulire atusubira yagula majina nsu teyasubira kayimba bulungi nga tuvudde mu byaki kayimba bulungi lwakuba ndowooza pressure to achieve bwe buzibu bokka nti waliwo pressure ey'okwagala akube mangu asobola otandika okufuna bookings naye wabanga asobola okuba nga tumazeeko kwabambi otunuulira ne management short tukati short onga walina omuyimbi nga Shiba nga mukola ssente buli lunaku but of course ne Shiba kyamutwala about 2 years okufuka Shiba kyao okuyimirirawo yekka with Jeff then nodda ku Pink oba I'm wasting money omaye omuyimbi abalinga ffe ba TV presenters abana gye bali abalina content naye nga fese n'abantu tebajja jjikiriza naye mugazi naye kagenda eri management agenda voicing management ekola kinene nnyo management y'omuyimbi emu yagamba omuyimbi waffe ayimba bulungi naye tumuwadde tutya abantu era bamuleta batandika ebinnyo so biba bingi nnyo lwagenda paka mu sajjale era kati tumulina mu butongole okola naye nga baali balina otereezaamu so bino ebintu by'abayimbi bino package erina okubeera nnene nnyo so ekintu kya Pink kino I think basobola okuddako on board ne batereeza obutuufu bwakyo buli luddawa allegation z'okuyingiza nga kinene ku mwana omuto gwe twalabako ng'anywekera naye ate ne Jeff gwe mumanyi tasobola kugoba muyimbi lwakuba ayingiza abalenzi tasobola kati kankubuulire eno inside information twagendako kabaga ka private kabaga Shiba nga ino performinga Jeff wanti obeera bw'oba omukolero abanga taata that is the little I can say chokanga kali kabaga kali private ka family jangu mpitako gende webake osaga kati olokano abana bamutabako kufa kwali bagamba kakati oba muzeeyo babiki wano toyinaawo omwana
paka mu kizungu naye simanyi nwe naye nze ndowooza sofa bwe tuba tukutwogera ku bayimbi abakoze omwaka guno n'engeri gye bakozeemu I believe takoze bubi nze ndowooza nti tuleme kumusuubiramu bintu bingi nnyo okusinga ku byasobola okukola okusinzira management gy'aliko n'amaanyi ge bamupikamu ng'ajja you don't cut our expectations bwe watuwanika naye tulina abayimbi abateereddwamu sente okusinga Pinky naye nga te Pinky abasinga takoze bubi wala abayimbi abateereddwamu sente nga sente omusimbi gutokomoka nenga kati omanyi nti Pinky alikola yini yemu ne bakataliyani kando ate akabasinga nakuba ate yalina hiti ey'amaanyi naye wala Pinky ku show y'ababundi babitus asobola kuyimba olutambula mu ba celebrities